amawulire agakagwawo essaawa eno tugenda kulaba ddala obulamu bwa Jackie Chandiru yavaawo okulaba ng'afuuka omuyimbi ng'atuuka okulaba nga omwegombesa okutuuka kati ssaawa ya leero kubanga abantu bamulanze obeta ku social media wona bamulanga nti Jackie Chandiru yafudde nenga akyali mulamu era atemya. Jackie Chandiru ono muwala muna Uganda yali omu ku ba Blue Free abawala abaali abasatu omwali Lyanne Mbabazi omwali Cinderella Sanyu. Jackie Chandiru ono yazaalibwa Nsambya ng'ennaku z'omwezi 13 Septemba 1984. Tata wa Jackie Chandiru ye Felix Eya ate maama ye Josephine. Kigambibwa nti tata wa Jackie Chandiru ava Kijomolo village Malacha district ate maama we ye Muganda ave wano mu Buganda. Jackie Chandiru ono yasomera Nakasero n'agenda Nabisusa mu secondary eno yasomera O level bwe yaveeyo n'agenda ku Vienna College International. Jackie Chandiru omu ku bayimbi ab'amaanyi abasomera mu masomero agebbeeyi. Jackie Chandiru ono yagenda Makerere University n'akola Bachelor of Arts in Industrial Fine Art. Kigambibwa Jackie Chandiru y'omu ku bakyala abakoze ebyafaayo mu music industry wa Uganda. Tie mukyala abadde successful ng'ebintu byonna byakwatako ennyimba zakwatako zonna zikwatayo. Kijjukirwa nti nno ku myaka 18-22 Jackie yali alina emyaka 18-22 Jackie Chandiru yegatta mu Coca-Cola Pop Star Competition. Muno jjukira mwe bawangulira Lyanne Mbabazi ne Cinderella bawangula mu Coca-Cola Pop Star Competition. Bawala bawangula oluvannyuma ne baforminga group gye baali bayita Blue Free. Kisima Music Awards mu 2005 era ne badde bawangula Video of the Year. Olumba lwabwe lwe baali bayimba lwe baali bayita Itaji mu 2005 ne bawangula Pearl of Africa Music Awards gwe twayitanga Palm Award mu 2007 ne baddamu ne bawangula Video of the Year Bani mu 2005 oluyimba baluyimba ne Navio. Era eno awards zino zisangibwa Tanzania bali bazita Tanzania Music Awards mu 2006. Jackie Chandiru ne group ye Blue Free badi nominatinga okuba the best East African video nominee for best group and best performer in that year 2019 MTV Africa Music Awards. 2010 Jackie Chandiru yatandika okuyimba yekka mu 2010 yatandika okuyimba yekka era n'ayifulumya oluyimba lwe olwasooka singo Agasi yaluyimba mu Lugubala era yaluyimba mu Luzungu ne Lugubala. Oluyimba luno lwamutambuza nnyo okulaba ng'ate lumufuula okuba nga w'amaanyi era oluvannyuma nnyo n'awangula Video of the Year Award mu Palm Award mu 2011. Jackie Chandiru yatandika okuyimba yekka omuziki ng'akuba guno na guli n'atambula ensenze enjawulo. Jackie Chandiru wegamba yayimba n'akola ssente ennyingi nnyo enzibu era ennyimba ze yayimba ng'ali omu yekka mu muli gw'oyagala najja ku overdose n'akuba bakusigula Don't Call His Phone. Gold Digger olwo lwamukubira nnyo kwegamba lwamutambuza nnyo era nga n'obwana obuto butambula buyimba Gold Digger waali wonna. N'akola ne Jose Camino oluyimba olwatabuka ennyinnya ate oluyimba balita Going On. Naddamu n'akola ne Navio oluyimba. Jackie Chandiru kigambibwa akyali mulamu temumulanga. Mu 10 nakola leo Promoter Balamu avuddeyo n'akyalirako Jackie Chandiru ewaka gye bamuterese oluvannyuma lwakuba Jackie nga yatoloka ennaggulu mu ddwaliro. Gold Digger asinga Jackie Chandiru y'omu ku bakyala abali mu Blue Free kwegamba nga astrugglinga aba abonaabona n'okuba nga yali akozesa ebiragalagala okumala emyaka 7 nga olunaku olwaleero nti abantu bonna badde bamulanga mbu afudde. Jackie Chandiru akyali mulamu lwakuba ali mu mbeera embi enzibu naye nga bambi embeera gyali mu musabire era Motabalamu wamu n'abantu ab'enjawulo abasazeewo okuyamba Jackie Chandiru okuva mu mbeera eno embi. Passa Bugembe yatereka ssente za Jackie Chandiru kwegamba yazikwata yenna yeetaaze okukulaba ng'oyamba Jackie Chandiru bambi ave mu mbeera eno embi olina kugenda wa Pastor Bugembe. Balamu ono yeeyongeddeyoko n'agamba nti abayimbi mwena kubanga yali nga taata wammwe era ye muntu omu avuddeyo Balamu yeesowoddeyoko n'agamba nti abantu mwena abeefumba mbu muli bayimbi mbu muyimba ogezaako kuyimba oli mwana muto oli muyimbi mukulu oli muyimbi ki totawana kozesa biragalagala. Balamu agambye totawana kozesa biragalagala mwesonyiwe biragalagala kokeini malijwana kubanga bikusuula eddalu bikujjako. Jjukira Jackie Chandiru ye abadde yeekuba mpiso
emijaga ye ng'agiisa mu mpiso eba mbi nnyo era omuntu yenna akozesa ebiragalagala ng'oli muyimbi balamu taagala kwesembereza kubanga ebintu ebyo bireetedde ne Jackie Chandiru okulaba ng'ali mu mbeera eno embi